Webale kulaba Kk Tv Uganda. The inspiration and the best broadcasting around town. Kk TV. The global experience. The might. The power. And all you need with Kk TV. We are your broadcasting experience. Thank you for subscribing to Kk TV. Museveni eranga bwe yakyogedde yayogera n'abantu abalala neffe tetulina kye twogera naye kuba aliwo mu bumenyi bw'amateeka. Ekyokubiri tetwetaaga kwogera naye kuba obuyinza si bubwe, obuyinza bwa bannayuganda. So tetwetaaga kwogera na Museveni. Ye okwogera n'abantu tayogera ku ngeri ggwanga gye likyuka naye abeera ayagala kwogera naawe kubuuza oyagala ssente meka. Ffe tetugulirirwa. Bakikola okulabisa okulaga nti tonna kyoli. You are watching Kk TV. Kikulaga nti eno gavumenti ya Museveni eriwo mu bumenyi bw'amateeka, tegondera amateeka, tegoberera amateeka, yo ekola byeyagala. Omuntu omu yasalawo, bwasalawo nti kati beera mulamu ng'obeera mulamu, bwasalawo nti kati beera mufu ng'obeera mufu. Mr. Update kanumbe oba bankuba bankube oba banzita banzite oba kyekigwawo kigwewo. You are watching Kk TV. Olukiiko olubadde lukwagiza mu ggwanga erya Amerika lwageze maaso n'okuba nga lukomekerezebwa. Jjukira nti abategeeza nti mu kusookera ddala omukulembeze w'eggwanga erya Amerika yali ayise Bobi Wine, naye bw'obanga weetegereza bulungi olukiiko luno luwedde nga tetumanyi Bobi Wine kikyaliko. Okuva lwe twamuwuliza mu ggwanga erya Czech Republic oba lwali lunaku lwa Monday, ansobira munaabeera abajulizi gye ndi nti teri mawulire gonna kagabere ga kibiina kya National Unity Platform batugamba kigenda maaso mu nteekateeka eza Bobi Wine kubanga yandibadde mu ggwanga lya Amerika, wabula afuuse kyesirikidde tetumanyi wali watuufu. Twasemba omuwulira mu ggwanga lya Czech Republic, mujja kujjukira bulungi. Kale n'olukiiko olwegattiddwamu abakulembeze b'amawanga 49 okuva ku ssemazinga w'abaddugavu okuggyako amawanga 5. Amawanga gano 5 gaagaanibwa okulabika nga geetaba mu lukiiko luno olubadde mu kibuga ekya Washington DC. Era nga amawanga gano kwe kuli eggwanga erya Mali. Eggwanga erya Mali tujja kujjukira nti omukulembeze waabwe gwe bayita Kano Assimi Goita yakagenda mu maaso n'okubanga obukulembeze yawamba buwambi. So ng'atera mu ggwanga erya Guinea Conakry eryali likulemberwa musajja mukulu Alpha Conde, tukimanyi bulungi nti baagera maaso n'okubanga naye awambibwa ku bukulembeze, era nga Kano Mamade Dombuya yagera maaso n'okulabika nga ate awamba entebe wali mu ggwanga lino erya Guinea Conakry. Tujja kujjukira nti amawanga okuli Burkina Faso, Captain Ibrahim Traore kakati yafuga oluvannyuma naye lw'okuwamba obukulembeze. Captain Ibrahim Traore kakati amawanga amalala okuli Eritrea ggwanga erikulemberwa Isaias Afwerki. Omukulembeze ono yategeeza bannansi nti tewajja kubeera kulonda okuggyako nga wayise emyaka 50. Ebyokulonda tebaddangamu byogerako, era nga kakati yakavuga emyaka 31 ku myaka 5 gye yabagamba nti emyaka 5 nga giyiseewo tujja kwogera ku byokulonda kubeera ne bwe tunaalonda nja kubabba, ne bwe munankuba akalusijja kuva ku ntebe. Isaias Afwerki, eggwanga erya Eritrea teryayitiddwa mu lukuŋŋaana luno olubadde mu kibuga ekya Washington DC n'eggwanga eddala erya Somaliland. Akatundutundu kana aka Somaliland kakulemberwa Museveni Abidi. Kale ndo ge mawanga 5 agatasobodde kulabika nga galiko natti eza African Union baaganye okulabika nga bano bafuna abakiise oba bafuna abakiikirira mu lukiiko olubadde mu kibuga ekya Washington DC wali mu ggwanga eri Amerika. Bayogedde ku bintu bingi era nga
kijja kutwoleka luwatu nti buli continent oba buli ggwanga ery'amaanyi ligenda maaso n'okubanga kakati amawanga g'abaddugavu tufuuse kyakulwanira. Ojja kujjukira nti ebyobugagga okuli golodi, ebyobugagga eby'amawanga agasinga amawanga aga Bulaaya singa si mawanga g'abaddugavu. Bw'otunuulira eggwanga ery'Amerika mu gy'olukumi nga batwala abaddu, Abamerika bano ekyakulaakulanya eggwanga lyabwe free labor. Abaddu abaatwalibwanga bajjajjaffe be baazimba omusingi Amerika kweyimiridde. Abaddu abaatwalibwanga be baazimba omusingi Bungereza kweyimiridde. Era ng'amawanga gano ebyobugagga byabwe byonna biina akakwate ne ku ssemazinga w'abaddugavu. Kakati awo byotamanyina kumanya ku baddu abaatwalibwanga. Abaddu waliwo ebiseera era mu gy'olukumi eyo nga amaliba gaggoonya gabbe maliba bagakolangamu engatto, bagakolangamu ebintu eby'omuwendo. Abaana abato, obwana obuto obuddugavu baabutegesanga ggoonya nga bwe zijja ku lubalama okulya nga we bazirobera. Afunye omukisa n'atawona gw'omanyi naye nga bw'okwata ensiri nga gye n'ogiteeka ku ddobo. Abaana b'abaddugavu baabategesanga ggoonya abazungu bano nga baagala okufuna ggoonya z'okuggyako amaliba, nga bateekawo obwana bw'abaddugavu enjala bwekaluma bambi nga kawoloma ggoonya ng'egamba nti ekyokulya kyagobye dda. Era omukulembeze wa Amerika Joe Biden yagezezzaako kulabika nga yeetonda ku bajjajjaffe ne ku bintu ebizze bikolebwa nga n'Amerika mweri ku bantu abaddugavu, okubatwalanga ng'abaddu n'ebirala ebigenze maaso n'okulabika nga omwana w'omuzungu abikola ku muddugavu. Ojja kwesanga nti nga tukyali mu kulwanirwa, eggwanga erya China ligenda maaso n'okwongera influence. China egenze maaso n'okubanga kakati yolooni ewola mpole, oba ogenda ziri oba ogenda kukola ki. Kakati China mawanga mangi egenze maaso n'okugawola, era mawanga mangi gye bujja ebintu byago ebirombe ebiki ebyobugagga nguudo nki byonna ojja kwesanga nga aganaalemu osasula looni. China ejja kulabika ng'etandika oba oliawo okutwala ebitundutundu ku mawanga ag'enjawulo. Russia nayo teyimiridde. Jjukira nti Russia yalinga main supplier, ye mufujjirizi asinga kakati okufujjirira ebyokulwanyisa mawanga agalimu entalo. Koni bw'oba oyagala kuyeekera Uganda nga Russia egamba nti ogenda tuwa sente mmeka, ogenda tubbira bya bugagga kye mu 23 we beeyagala okulabika nga erwana nayo lutalo. Ebintu bwe biti tufuusa akatale n'ebintu ebifulumizibwa byonna, kubanga twambala ba China, twambala ba Amerika, twambala ki, akatale kanene nnyo ku ssemazinga wa Afrika. Kyova olaba nti Amerika yasobodde okulabika nga eyita abakulembeze b'amawanga g'abaddugavu obasisinkana okubanga banyweza omukago amawanga gano gasobole okulabika nga genywereza era ku Amerika. Amerika egende maaso n'okulabika nga etufunamu, ate nayo nga bwe tugenda maaso n'okulabika nga tutambuza emirimu gyabwe. Ensonga z'obutale, ensonga za security, ensonga za infrastructure, bintu bingi nnyo ebyagenze maaso n'okubanga ate biteesebwako. Era ojja kujjukira ne President Yoweri Kaguta Museveni tubadde tumanyi nti oba oliawo emboozi eyinza okuba endala, naye emboozi teyakutte wali. Emboozi yovaako ddi. Abamu gye mubadde musuubira nti President Museveni Joe Biden yayinza omugamba nti owaayi ng'ogize, kubanga amawanga mangi babadde n'abakulembeze ba Ali Bongo. Ono obwakabaka bw'e Gabon, kitaawo Mabongo okuva lwe yafa bagenze emyaka 53 famire emu yeefuga. Abakulembeze nga Paul Biya owa Cameroon afuze okusoba emyaka 40. Ojja kwogera ku bakulembeze nga Theodore Bianga Ngwema afuze emyaka 43 bakamwongera n'ekisanja. Kakati ezo ensonga ojja kwegendereza nnyo nti zazziddwa ku bbali. Amerika n'esooka enyweza ki kyeyagala okunyweza. Ebisigadde
ab'opposition ndowooza bajjagera maaso n'okubanga beerwanako bokka kubanga yaddenga mu kibuga ekya Washington DC okwekalakaasa okutinitini kubaddeyo okuva mu bannayuganda olunaku olwajja amaloboozi wagawulidde obutambi wabuwulidde bannayuganda bano nga bagamba nti Joe Biden olyamu otya bannayuganda olukwe ng'okyaza President Yoweri Kaguta Museveni maloboozi gano wagawulidde jjo soke tugafune. Biden is ruining his legacy. Biden is ruining his legacy. By dining with dictators. Shame! Shame on Biden! Shame on Biden! Shame on Blinken! Shame on Blinken! Shame on Blinken! Shame on Blinken! Ladies and gentlemen, yes, we only demand to be humans. We only demand to be humans. Si bannayuganda bokka wabula ne bannansi b'eggwanga erya Cameroon abatali bamativu na bukulembeze bwa Paul Biya nabo bagenze maaso n'okubanga bolesa obutali bumativu gavumenti ya Amerika ogera maaso n'okubanga ekukuta n'abantu abagenze maaso boolyawo okuliisa abamu ku bannansi akakanja mu mawanga gye bagenda maaso n'okubanga ate basibuka wabula byonna byagenze maaso n'okubanga biggwa era nga eggwanga erya Amerika lyasuubiza okwongera okupika ssente naddala mu nsonga z'ebyobulamu ebyamawanga g'abaddugavu okwongera okubanga banyweza ebyokwerinda mu mawanga g'abaddugavu kale ensonga z'enkyukakyuka abasinga ze mubadde mumanyi nti Joe Biden kakateme gundi kubanga ne Congress olukiiko gye wandiise nga Parliament mu ggwanga lya Amerika tujja kujjukira nti nabo baali bawandiikidde Joe Biden ebbaluwa nga bamusaba obutakyaza President Yoweri Kaguta Museveni n'omwaisolatinga naye byonna byagenze maaso n'okubanga bitambula bwe bityo nti America erina interests zaayo. America eba ne byegoba gwe byoyinza okugamba nti biyinza okubanga tebigasa naye nga bo ng'Abamerika bibagasa. Kale naawo olukiiko lwagenze maaso n'okubanga lukomekerezebwa wabula nga bwe nkutegeezezza nti Bobi Wine tujja kugamba nti no show bw'abanga yayitibwa okusirikanga kungi bannanuupu twabalabye abeekalakaasa naye ennaku zino njagala obeere mujulizi gyendi nti Bobi Wine ndowooza kuva ku lunaku lwa Mande lwe nagamba nti ali mu ggwanga lya Czech Republic tetunnaddamu kumanya kigenda mu maaso ku nsonga era nuupu tennatuwa officially nteekateeka bwe bazitambuza kubanga Ssenkagala waabwe yali yagenda mu maaso n'okubanga ate ayitibwa ngezezzaako okontaktinga Honorable Joel Ssenyonyi naye ndowooza essimu nga bw'omanyi ez'abakulu zibeera bize kale nno ndowooza bajja tubuulira mpola mpola tujja kutegeera ki ekigenda mu maaso